mu bulamu mu nsi ekintu ekyasinze okunnuma ne benkola ssente kyobola nkola ssente ngangayala olunaku omuntu omutuufu alina okujja ku ssente zo atera kubeera maama ne taata kituufu ofuna bulungi naddala maama naye olunaku lwolekera ku makya nga tokyamulaba obanga abaddewo ngaakukubira essimu n'akugamba omutabani amafuta gaweddewo n'olyoka omuddamu naye maama amafuta munywe naye olunaku lwali kuva mu maaso n'ojjukira nti yakubirako essimu n'ogana ogikwata lw'olimanya nti omuzadde tebamujuza ng'akyaliwo ate omuzadde ebiseera ebisinga maama yatera okubeera mukwano gw'omuntu asingayo abalala bonna bonna basobola okukuvaamu naye abantu batasobola kukuvaamu ebiseera ebisinga atera kubeera maama naawe kenyininyini tosobola kwevaamu be bantu ababiri abatasobola kuva mu muntu osobola okusanga taata nga yawasibwa ekikazi nekimuloga n'abeeraawo nga tafa ku baana be n'akyukira ddala ng'ali awo n'agamba ate oba mami agayogedde n'agoba n'abaana be waka nga bamusaayigula okuba afunye omukazi amuluzi ng'asiriwadde naye maama ebiseera ebisinga yabeera mukwano gwo asinga nze olaba abakadde bange baava mu bulamu nga tebeeyagadde kinnuma neŋŋamba ŋŋenda abana abantu abatwetoolodde abakuwaana nga tufunye ssente abo bonna baba tebakwagala baba bakwetagako ssente zo naye ekitalo nnyo ekya maama wa Ssuuna kitalo nnyo nadde nnyo okuziika lwakuba nabadde bunaayira kitalo nnyo awo wennyini mukuziika Ssuuna avaayo n'ayogera ebigambo byali bingi nnyo nsonga zannambwa tumaze ebbanga nga tuzogerako nnyingi nnyo wano zattukira ddala this time round Kamoga Properties n'agamba tagenda zikomyawo ziraba bulabi nga bwazira omanyi Ssuuna yalopa Kamoga ewa maama we n'amugamba nti maama bw'otuuka mu sooka okukolera Katonda mugambe nti waliyo ku nsi omusajja amuyita Kamoga Properties olwo mukutawaanya mutabani wo bitooke byebigwa yegase n'akayiringu abamu bakinterpretinga nti era agamba mukyala we nambwayo awo wennyini Kamoga Properties yatutte Ssuuna Ben mu kooti ayagala amuliirire olw'okwonoona erinnya lye n'ebirala bingi nnyo so nga n'abantu bagamba nti there is something behind this whole situation bagamba nti waliwo ekiri emabega wa bino namba yosobola kuvayo claiminga bintu nga tabiinaamu mukono n'ebirala bingi nnyo obadde ogoberera embeera eno nja tutandikirawo ekisookera ddala ngenda kwogera ku bakyala abakyala abasajja mwenna buli lwoba ng'owasa omukyala abakyala b'omulembe guno baayinooneka abakyala b'omulembe guno basuubuzi abakyala b'omulembe guno ajja mu bufumbo nga talina laavu naye ng'azze kubala bintu n'akuzaalamu omwana asooka n'obwokubiri n'obwokusatu n'obwokuna naye nga laavu yo tagirina ng'abasajja baayagala bali naye nga gwe yajja alina kyakubalako ebiseera ebisinga bye babala bigaana bugaanyi ne batomera naye abakyala b'ennaku zino ebitundu 7 ku 100 tebakyayina laavu bajja babala bintu ate mu bulamu naddala ffe abasajja abasinga obungi naawe atanaba kutomera saba Mukama Katonda oleme kutomera mu bulamu buli muntu abasajja abasinga obungi mu bulamu buli muntu abeerayoko n'omugwanyu ogukufuukira ekizibu Ssuuna Ben yagambye akayiringu yes kaakati mu bulamu omuntu abeerayo n'omukazi ne bwejjusa olunaku lwewava awaka n'ofuluma n'omusinkana ebigere byantunda kaakati nyina oluyimba lwafulumakokko era abakyala abo boolaba ajja mu bulamu bw'omuntu ng'azze kubala bizinesi n'agamba oyo kasi tamufunamu omwana mba ntutte buli kimu era oluyimba oluyita tukombooza lufuluma wikyejja nsiri wange nayesimteeka mu ntalo muyimbi wange oluyimbi lugenda kuyimbibwa Pedro Matovu nagenza okulaba ng'embeera abasajja gye bayitamu n'abakazi tujja bakolera kuba n'abakazi nabo akera kumakya n'azaala musajja omwana neyejusa olunaku lyamuzaalamu omwana ate nga takyamuzaayo naye abakazi babonyabonyeza nnyo abasajja ava awaka nze mumanyi lwaki sisobola kuwasa mukazi
teriyo kintu kinyiiza mu bulamu omukazi okujja ebiseera ebisinga abakazi bafuna buli kimu ku mukeeka okumukwana luba lutalo ne beeganya nga akalombolombo kaabwe ate bakkiriza n'akufukira ekizibu n'otuuka ekiseera okubanga oyagala okiveemu n'alyoka akulemerako ate omukazi gw'otayagadde tebefunisiza mbuto woowo n'afuna olubuto n'omutwala mu DNA n'ogenda ng'osabirira n'okuba akabonero omwana aleme kubeera wuwo olw'empisa embi z'aba alina jjukira oba tewamuyinaako laavu oluusi bibeera bya jasiti n'otuula ng'osabirira omwana aleme kubeerawo mugenda okuva ebitundu 9 ku buli 9 n'obutundutundu 9 ng'omwana n'olyoka ofuna ekizibu ekyolubeerera mu bulamu bwo nga tekikyavaawo ate n'akuzalira omwana nga omwagala ebiseera ebisinga n'abaana tubakyawa olw'empisa z'abanyaabwe osobola okuba ng'oyagala omwana naye empisa za nnyina ne zimukukyaye abasajja abasinga nga 7 ku 10 njagala munoonya akalimba ako bakayita tukombooza mu bulamu teriyo muntu atalina kagenda kufuna olinga omusango akusalira kugamba bwe nti mu bulamu kugambye mu bulamu buli muntu ayinayo akayiringu ke niwejjusa olunaku lwe wamusanga n'ekifo tosobola kukyerabira niwejjusa olunaku lwe wafuluma mu nnyumba n'omusinkana n'akufuukira ekizibu ng'ate muyinako akakwate akatagenda kuvaawo ak'omwana najja mu bulamu bwo nga buli lwovaawo omusanyusa ofuna bulungi osanyusa omukazi ng'obeera mu buzibu n'omuwa ssente bw'okimanyi nti abakazi abasinga babanga abali ku mulimu buli ssente z'omulekera okimanyi nti abakazi balina amayumba gaabwe bali nga ssente z'omulekera kwafisa n'azimba ennyumba ewaba ewaka nimukeera ku makya okwawukana n'alyoka agamba nti mwawula mu bintu twawula bintu nga bukiri ssaawa zino kusuuna peeni kakati oyo omukyala simuyisa mu maaso omuwala sente yazijja luddawa ezituuse okumwawuza ebintu n'essuuna beeni yaliwunya obulamu bwe butya n'akola ki n'atambula nnyo naye ne bazimba bonna n'azimba ki amawulire ng'afuna emitwalo 25 suuna tumuwa mu nkuuka tubawa myonizi 6-7 akuba ekivulu egola babakuba ekivulu myonizi 10 ninooleeta nowezaaza akaana noyagala otwala ebintu by'omusajja kakati nze nkubuulira n'akaana ojjula okagwa mu bulago okatuge omuwone anti omukazi omutamwa otamwa omukazi gwe ng'oyagala omwana kati oyo omukazi oyo omuwala omulaba oyo simanya ani oyo nambwayi obulamu bwabwe ekyo nkikugambidde wano ne looya atunda amataka omulaba atunda amataka yani eyalopye Haji Kamoga mu byafaayo bye kaliya ye ey'okutunda amataka ojjako ng'akyusiza amannya n'ateekako ne masiki kooti y'abantu yagumusalidde asobola okugenda mu kooti n'agusinga naye kooti y'abantu yatudde neesalira omusango Nambwayi ne property master bamuyitaani Kamoga kyangu nnyo gwe ngenda kubawa amagezi Nambwayi okyalina obulamu buli waliko Sire Queen bw'obanga Suuna Beeni alemezaamu kubanga ebiseera ebisinga n'obonaamuwangula ne mugabana ebintu ebyo anti nze ennyumba ogiraba omukazi nga azze nga Nambwayi agannyabo nsobola okugikuba nendeeta breakdown n'egikuba n'egisenyawo kakati nze omuntu okunziba kakati ekyo nkikugamba nze omuntu akozesa olukujjukujju okunziba nkozesa ffenna tubifiirwa eyo emmoto ennyumba ngireeta nendeeta breakdown n'egikuba wansi ne tubifiirwa Suuna muwa amagezi gemuwa alina kulwana amasajja ekisooka kansubye nti yava dda mu DNA nsuubira nti mukimanyi bulungi nnyo nze Mr. DNA wano walukaga mumanyi wa malala nnyo namugamba twala omwana oyo gosinga okwagala n'agaana okukiwuliriza era nakyogera nekimugambira makindi n'atambula nakkirira naye netubanga tetukyayogera
yagenda okukiraba ne mugamaza abaana kebedde mwenda nga bonna si bange. N'atwala abaana pressure n'emusukkako n'asooka kuba oluyimba ndaga butonde konseti gyasembayo. Bigambo byange bibanga ebyekisirusiru naye bimanyi okubatuula ku myoyo. Byagamba naye aba nesibyekola kisitwala omwana muki mu DNA. Abaana ne bavaayo abasoba mu 6 nga siki. Ekisooka mu bulamu abasajja batomera n'abakazi batomera. Tutomera n'abakazi nabo oluusi bakola ki? Batomera. Bakizuula nti omwana uwe akitwale nti yatomera. Bawulira? Kuba nze Nambwayi nkamanyi Kasire Queen Kayaayi tuwesibanga ku muntu. Mutuule mugamizi kankwate myezi 15 oba 2 nzikuwe ogenda okyusa obulamu ogende bibyo. Naye tobeeranga n'omusajja nga temweyagala nga tumufunira mu mirembe. Musajja asobola